Ekibiina kya FDC mu disitulikiti erya Ntonde kikubiddwa ensisi. Abadde omukunzi w'ekibiina ekyo Emmanuel Atwairwe abadde amanyiddwa ennyo nga Master Emma abatemu abatannategereka bamusse. Emmanuel Atwairwe baamutidde mu disitulikiti y'Embarara akawungeezi k'eggulo, omulambo gwe ne gusuulibwa ku mabbali g'oluguudo mu bitundu by'e Biharwe mu disitulikiti y'Embarara. Abakulembeze mu kitundu kya Kookisi mu kibuga lya Ntonde omugenzi w'abadde abeera nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekyalo kino Emmanuel Sagala basabye ab'ebyokwerinda okunoonyereza okuzuula ekituufu ekyavuddeko omuntu waabwe okuttibwa mu bukambwe obwenkanidde wano. Tuli mu kunyolwa olwa mutuuze munnaffe Emma Atwairwe eyatuvuddeko akawungeezi k'eggulo, naye enfa ye tennategeerekeka kubanga yakedde bulungi nga bulijjo bwakeera okukola emirimu gye. Abadde akolera mu bitundu by'Embarara, naye amawulire gatuuseko essaawa nga 2 ez'ekiro yattiddwa mu ngeri etategeerekeka. Era twasobodde okukola ekisoboka tugende tunoonyereze, naye nakakati tetunnamanya kikyamusse, naye tubadde tusaba nga tukuba omulanga poliisi y'Embarara n'ebitundu ebiriraanyeewo batuyambe bakole okunoonyereza ku nfa y'omuntu waffe kubanga tuli mu kunyolwa. Tetumanyi kiki kyamuviiriddeko okufa. Abadde muvubuka muto myaka nga 3 n'obugwamu, yalese abaana bato, yalese famire, n'olwekyo tuli mu kunyolwa kwa maanyi ffe ng'abatuuze ba Kookisi. Godfrey Musimenta muganda w'omugenzi agambye nti omugenzi we yattiddwa yabadde ava kufuna nsimbi z'abadde abanja omuntu omu bitundu by'Embarara nga ziwera obukadde 10. Omuganda wange Emma abatemu bamutidde Embarara nga ava kunona ssente, bamutidde Biharwe ne bamutuga kakana n'adesi bimanyiza adesanga 6 ne bamutta nga bategeeza tuli ku nteekateeka agenda kujja maiti Embarara mochari. Tusaba poliisi etuyambe tujje muganda waffe tumuziike. Ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA kikyalemereddwa n'okutuusa kaakano okumaliriza okuddaabiriza paaka ya takisi enkadde omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa. Omulimu gw'okuddaabiriza paaka enkadde gwatandika mu Maayi w'omwaka 2020 gwakwasibwa kampuni enzimbi 2 okuli eya Sterling Construction Company n'eya Ekilo Technical Services Limited. Mu kusooka KCCA yalangirira nti omulimu guno gwakuggwa mu bbanga lya myezi 3 wabula ebbanga eryo lyagenda okuggwako nga bakyayalirira obugulumu obutambulirwako ab'ebigere n'okuteekamu emikutu egitambuza mukoka. Mu mwezi ogw'e10 Ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka yalambula omulimu guno n'awa kampuni ezo nsaleesale wa sabbiiti 2 z'okumaliriza paaka eyo, era KCCA n'esuubiza okuwa bannakampala ekirabo kya Ssekukkulu ng'esaba okulula paaka eyo. Omwaka gwatuuka okuggwako nga paaka efuuseganya n'aganywebwa omuwangaazi. Mu mwezi oguwedde ogwokubiri minisita wa Kampala Betty Amongi naye yalambula omulimu ogukolebwa mu kuddaabiriza paaka eyo n'assaawo nsaleesale wanganye omwezi guno ogwokusatu wabula nalwo lwayise. N'okutuusa kaakano abazimba paaka eyo bakyali kugwakwalira bugulumu ab'ebigere kwe batambulira wamu n'okuzimba emikutu egya mukoka n'okusimba obusiikiriza abantu bwe bawummulira. Ebirala ebikoleddwa mulimu okuddaabiriza ebizimbe biri munda mu paaka eyo n'okuzimba kaabuyonjo munda. Abasuubuzi abakolera munda n'ebweru wa paaka enkadde omuli abafumba emmere, abatunda engatto n'abalala beekokodde akasoba akoleseddwa kampuni ezo bagamba nti emmere kati kumpi bagyeriira. Paaka eddange ekyakola twafunanga ku ssente nga ne mba nkoze ekiro. Mayi kansa emisana eba strong eba kaali. Ne kati bayinza okuba abaana abaliwo bayinza okuba bali mu kudduka. Kyova olaba tuli wano ffenna. Kati okuddamu okukola obulungi nga takisi zimaze kukomawo kubanga awo tufuna abasaabaze suubuzi ne bano banneekolera gyange abatembeyi nabo bajja ne batuliyako emmere, so kati ekitaliiwo nga takisi teziriiwo. Nanti kati obuzibu paaka kati olaba ebbaati eyo lye baakuba liba lyatusalako n'amaduuka abantu tebayitayo. Sati senga paaka baba nga abantu batandise okukola zitandise okukola abantu avaawo avudde mukono avudde wa biki abakola ki abakugulako naye kati muganda wange tuwaba ssente. Abagoba ba takisi abaali bakolera mu paaka enkadde n'ab'ennaku gye bakaabe eyo za lumonde
bagamba nti okusimba ebidduka ku mabbali g'enguudo kya buseere ddala olw'emisolo n'engasi ebatanzibwa kampuni ya Multiplex. Wabula omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabine ategeeza CBS nti omulimu gw'okuddaabiriza paaka essaawa yonna guggyibwako engalo. Paaka enkadde ng'eddaabiriziddwa omuwendo gwa takisi ezikoleramu gugenda kukendeezebwa nga ku takisi 45 ezibadde zikolera munda mu paaka eyo takisi 344 zokka zigenda okukkirizibwa okukoleramu. Kkooti erina obuyinza okulagira okussa envumbo ku akawunti ya banka ey'omuntu nga oba akawunti y'ekitongole kyonna mu banka nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Kkooti ng'ekolera ku kusaba kwa ssaabawabi wa gavumenti esobola okuteeka envumbo ku akawunti ey'omu banka ey'omuntu yenna alowoozebwa nti alina emisango egyekuusa ku enguzi n'obulyake gy'azzizza. Era kkooti bw'eba nga okusaba okwo ekukkiriza esobola okuteekako envumbo eyo ku bank account oba bank accounts ez'omuntu oyo oba abantu abo. Okumala ekiseera kkooti kyebeegeze kyerowooza nti okunoonyereza kuba kuwedde ekiseera ekyo. Ng'abakyala mu Uganda beeteekerateekera okwegatta ku bannaabwe mu nsi yonna okuza olunaku lw'abakyala olunaku lw'enkya. Abamu ku bazadde n'ebibiina by'obwannakyewa ebitakabanira eddembe ly'abaana n'abakyala byagala gavumenti ya Uganda okwongera amaanyi mu kuvujjirira enteekateeka zonna ezikulaakulanya abakyala. Nakanwagi Rachel akulira emirimu mu kitongole kya Esla Uganda agamba nti abakyala bangi n'abaana abawala naddala abali mu bitundu eby'amasuso g'ebyalo bayita mu kusomoozebwa kw'amaanyi tebasobola kwetuusaako byetaago ekiviirako n'abamu ku bo okuzaalira mu maka gaabwe ne bafiirwa obulamu. Obutabaana bikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo naddala mu masuso g'ebyalo kye kimu ku bisoomooza abakyala mu byalo era bagamba nti kiviiriddeko abakyala bangi okubonaabona n'okusigalira mu bintu ebisinga. Catherine Nakanyiga nga y'omu ku bawala abaliko obulemu agamba nti asanze okusoomoozebwa kw'amaanyi mu kusoma kwe kubanga asosolwa abayizi banne ku ssomero nga n'abakulira amasomero tebafaayo. Abaana nga tebali comfortable nange weesanga nti none nga n'abasomesa bennyini tebali comfortable. Agenda n'agamba omukulembeze w'essomero ogenda okulaba omukulembeze ayise maama agamba omwana we tetujja musobola ng'anoonya essomero eddala. Nali nga nfuna emikwano nga naakatuuka ku ssomero nga bakuyambako naye olumanya nga bakuddukako nga ntulanzeka ku desk eyo bwe mba mu essomero ly'ensembi mu primary school nditandikidde mu P3 lingumiikiriza paka P7 naye basitudde desk yange okuva mu P3 buli kirasi gye ngende nga promoted naye nga kyenebaza kumukana ntino nga ndi mugezi ngeyambeera mu first 5 ku desk y'emu ekyo kyantraumatizing nnyo. Bakanasa Maria Margaret maama ng'ono mukyala alina omwana eyazaalibwa nga tawulira agamba nti okulabirira omwana alina ekizibu nga kino kya buseere nnyo. Nakula mpolampola nga tumulowooleza kaŋŋambe nate natuka ekiseera bwe yakulakula mu myaka awo ng'ebiri nga tumanyi nti tawulira ye kennyini n'akozesa kye bandiise sign language naffe ntukigoberera nga kwegamba ayogera naffe n'agezaako tunyonyola naye ng'akozesa ngalo n'akozesako emwa naye nga tobiwulira naye nga agezaako okwogera naffe naye ng'akozesa sign language nga kyo kinnuma sijja kwegaana ne be bazaala nga already waali nga bo batandise okwogera naye nga ye ng'era kinnuma naye nga tubeerawo nga tukozesa obubonero bwaffe ne twetegeera kubanga weesanga nga talinga omwana omulala nti munatambulira ku curriculum yokka aba yeetaaga speech therapy buli kaseera kati bino ng'abaana bawumula mu holiday ye abaddirira. Ye Ruth Narujja okuva mu kitongole ekirabirira abaana abaliko obulemu obw'emitwe n'emigongo agamba nti amalwaliro mu Uganda tegalina bikozesebwa bimala. Buli ddwaliro erikola ku kuzaalisa abakyala oba okufuna obujjanjabi obusookerwako ng'omukyala ali lubuto oba endabirira y'omukyala ng'ali lubuto gandibadde ne folic acid naye ku save gye twakola yalaga nti amalwaliro gano agasinga tegalina folic acid ate n'abagalina tebabuulira bakyala bali mbuto lwaki folic acid kya mugaso nnyo. Kyenva nkubira omulanga abasawo oba ekitongole kyaffe ekikola ku by'ebyobulamu kisomese nnyo abasawo bano ebikwatagana ku mukyala ng'ali lubuto oba nga tannafuna lubuto nabo basobole okubitegeera basomese abakyala bano. Eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abazannyi batasukka myaka 2 eya Uganda Hippos eremereddwa okuwangula ekikopo ky'empaka za Africa Cup of Nations Under 20 ezibadde zindira mu nsi ya Mauritania ekubiddwa Ghana goolo 2 ku bwereere mu kiro ekikeeseza olwaleero.
Goolo eziwadde Gano obuwanguzi ziteebeddwamu omuzannyi Daniel Afriye Banishi era Ghana newangula ekikopo kino mulundi ogwokuna era nga yakiwangula mu 1993 neddako mu 99 ne mu 2009. Abdul Fatwa Isahaku owa Ghana yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne mu kukyanga endiba. Derek Kakoza owa Uganda Hippos n'alondebwa ng'omuzannyi asinze banne okuteeba goolo ng'ateebye goolo wazinda bataano. Omutendesi wa Uganda Hippos Mole Byekwaso n'alondebwa ng'omutendesi asinze banne mu kutendeka, ate ne ttiimu ya Uganda Hippos n'erondebwa nga ttiimu esinze okulabika obulungi naddala mu mpisa. Ttiimu zibadde zaakukiikirira Ssemazinga wa Africa mu mpaka z'ensi eza FIFA World Cup Under 20 ezibadde ez'okubeera mu Indonesia wabula nga zaasaziddwamu olwa COVID-19. Uganda ezeemu okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo olw'empaka zino omulundi ogwokubiri okuva mu 1978 lwe yasemba okuzeetabamu nga era mu mpaka ezo Ghana yakuba Uganda Cranes goolo 2 ku bwereere. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Paraguay President Mario Abdo Benitez afumudde baminisita be basatu balamba okukkakanya ku busungu bannansi abeekalakaasa bwe balina mu kiseera kino nga bavumirira engeri gavumenti gyekuttemu ensonga za COVID-19. Ku Lwokutaano oluyise Paraguay yafuuse ekisekererwa abasawo baalese abalwadde ku bitanda ne beegatta ku beekalakaasi nga abasawo bagamba nti bakyalina kyakolera balwadde kubanga n'eddagala mu malwaliro lyaggwayo dda. Bannansi ba Paraguay olunwe balusonze ku bubbi bw'ensimbi mu gavumenti y'omukulu oyo, ssente zalina okugula eddagala zaabulira mu nsawo z'abakulu mu gavumenti, abalwadde ne basigala kutondoka nga basawo batunula butunuzi. Paraguay yakazuula abantu 16,015 abalina olumbulegge lwa COVID, wabula abaakafa kaakano baweze 32,000 naye ng'omuwendo gw'abafa gweyongedde nnyo mu nnaku ntono eziyise olw'obunafu bwa gavumenti.